السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد abooluganda tugenda mu maaso n'okwejjukanya ebikwatagana ku kusiiba naddala omwezi ogw'ekitiibwa Ramadan gwe tukulembedde oba gwe tusemberedde okubeera nga tugutandika. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi, yatutonda atugabirira era nga gwe tulina okusinza. Tetukkiriza kusinza kintu kirala kyonna okujjako ye abeere nga atwanguyiza omwezi ogwa Ramadan. Baganda bange tugenda kulaba ebintu ebisonyiyisa omuntu obutasiiba. Omuntu ababeera mu mbeera aba akkirizibwa okuba nga tasiiba. Omuntu asooka abooluganda almusaafiru, omutambuze ali mu lugendo, ali mu safaari. Omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza. Abasiraamu mu nsi yonna babanga bali mu kiseera ekyokusiiba, ye abeere nga alya. Shariya yaffe ey'obusiraamu kadi samaha oba abaha lilmusaafir, abeere nga omutambuze ali mu safaari abeere nga alya, tasiiba, asiibulukuka. Naye ng'ate tulina okukimanya nti omwezi ogwa Ramadhaani kasita guggwako aba alina okusasula ennaku ezo z'aba yalyamu. Abooluganda, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ekitiibwa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan, abantu ab'omulwadde, aw ala safarin, n'oyo aba omutambuze ali mu jjane, akkirizibwa okubeera nga tasiiba n'aba nga ajja kuziriwa ng'ekisiibo kiweddeko. Abooluganda, aya bw'ekyo ennambulukufu etulaga embeera eyo. Namba 2, omuntu eyalemererwa okusiiba, kulemererwa okwa buli lunaku, ng'omuntu tasobola kubeera ng'asiiba. Ate Allah subhanahu wa ta'ala tugamba fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Omuntu ono akkirizwa okubeera nga naye tasiiba, era bw'aba wabanga tasobola kusiiba, asobola okuliisa, aba aliisa buli lunaku olw'ekisiibo omuntu omwetaavu emmere emukusa obulungi. Namba 3, omulwadde. Omuntu omulwadde almarid, obulwadde obutasuubirwa kuwona, ono naye yakkirizibwa okuba nga alya mu kisiibo. Naye bw'abanga ekisiibo kiwedde n'abanga n'ajjanjabibwa n'atereera, aliwo ennaku ze yalyamu mu kisiibo. Ennaku aziriwa n'abanga abeera obanga ya kisiibo kyonna aba akiriwa, kiba kimukakatako okubeera nga aliwa ennaku zonna. Abooluganda, naye eno namba 3 emu embeera za mirundi ng'esatu. Namba okubanga takaluubirizibwa kusiiba era nga tekumukosa. Ono ali mu mbeera eno kimukakatako okusiiba, takaluubirizibwa. Mulwadde oliri for example omutwe gumuluma, bwajjasti wadde munafunafu, ono aba asobola okubeera nga akola ki? Aba asobola okubeera nga kimukakatako kubanga asiiba. Kubanga obulwadde bwe si bw'amaanyi, mutwe oba yeekoloboddeko wantu katono, oyo abeere nga asiiba. Okubanga akaluubirizibwa okusiiba naye nga tekumukosa bw'aba asiibye. Akaluubirizibwa okusiiba, okubanga akaluubirizibwa okusiiba naye nga takosebwa bw'aba asiibye. Ali mu mbeera eno asiibulukuka, talina kusiiba kubanga aba afulumye
Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza kasaba nga akosebwa bamala nga akosebwa abirenga si okubanga okusiiba kumukosa ono kyatteeka obutasiiba ebamala nga okusiiba kukosa omuntu ono talina kubeera nga asiiba abooluganda talina kubeera nga asiiba. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nagamba wala taqtulu anfusakum inna Allaha kaana bikum rahima temuttange emyoyo gyammwe nemuteeka mu kuzikirira nga namwe mulaba mukosebwa ate nemukola ki nemugaana okubeera nga mwetangira ekintu ekyo. Embeera eyo. Number 4, omukyala ali mu mbeera za buli mwezi noyo aba amaze okuzaala kuba tumanya abakyala bano bombiriri balina emisaayi egibavaamu abo nabo tebakkiriza okubeera nga basiiba bamala nga bali mu mbeera ezo batyo ekisibo bwe kiggwa bakola ki ate balina okuba nga baliwa. Alaysa idha hadat lam tusal wa lam tasum hadithi zajja Nabi Muhammad sallallahu nga ziva ku basahabiya abakyala ziraga nti bano tebasiiba abakyala bombiriri abavaamu emisaayi gino abooluganda. Ne mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha eri mu Sahih al-Bukhari Aisha agamba kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'i sawm wa la nu'maru biqada'i salah. Aisha ategeeza nti ku mulembe gwa Nabi Muhammad twalinga tugenda mu nsonga zaffe abakyala naye nga fanu'maru biqada'i sawm nga tulagibwa omwezi gwa Ramadani ennaku ze twalyamu tubeere nga tuziriwa tuzisasula nga ekisibo kiweddeko wala nu'mar biqada'i salah naye ate swala zote tetwalagibwa kubanga tuziriwa era nga tuzisasula. Enkya tujja kubeera nga tukoona ku mukyala ow'olubuto n'ayonsa tubeere nga tubattaanya mu mbeera ey'obugazi balina kuba mu mbeera atya mu kusiiba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Abooluganda tugenda mu maaso n'okwejjukanya ebikwatagana ku kusiiba naddala omwezi ogw'ekitiibwa Ramadan gwe tukulembedde oba gwe tusemberedde okubeera nga tugutandika. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi yatutonda atugabirira era nga gwe tulina okusinza tetukkiriza kusinza kintu kirala kyonna okujjako ye abeere nga atwanguyiza omwezi ogwa Ramadan. Baganda bange tugenda kulaba ebintu ebisonyiyisa omuntu obutasiiba. Omuntu ababeera mu mbeera aba akkirizibwa okuba nga tasiiba. Omuntu asooka abooluganda almusaafiru omutambuze ali mu lugendo ali mu safaari. Omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza abasiraamu mu nsi yonna baba nga bali mu kiseera ekyokusiiba ye abeere nga alya. Shariya yaffe ey'obusiraamu kadi samaha oba abaha lilmusaafir abeere nga omutambuze ali mu safaari abeere nga alya tasiiba asiibulukuka. Naye ng'ate tulina okukimanya nti omwezi ogwa Ramadani kasita guggwako aba alina okusasula ennaku ezo z'aba yalyamu abooluganda. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ekitiibwa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan abantu ab'omulwadde aw ala safarin noyo aba omutambuze ali mu jjane akkirizibwa okubeera nga tasiiba n'aba nga ajja kuziriwa ng'ekisibo kiweddeko abooluganda. Aya bwetyo ennambulukufu etulaga embeera eyo. Number 2,
omuntu eyalemererwa kusiiba kulemererwa okwa buli lunaku ng'omuntu tasobola kubeera ng'asiiba ate Allah subhanahu wa ta'ala tugamba fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Omuntu ono akkiriza okubeera nga naye tasiiba era bw'aba asobola wabanga tasobola kusiiba asobola okuliisa aba aliisa buli lunaku olw'ekisiibo omuntu omwetaavu emmere emukusa obulungi. Number 3, omulwadde. Omuntu omulwadde almarid, obulwadde obutasuubirwa kuwona, ono naye yakkirizibwa okubanga alya mu kisiibo. Naye bw'abanga ekisiibo kiwedde n'abanga n'ajjanjabibwa n'atereera, aliwo ennaku ze yalyamu mu kisiibo, ennaku aziriwa anaabanga abeera obanga ya kisiibo kyonna aba akiriwa, kiba kimukakatako kubeera nga aliwa ennaku zonna abooluganda. Naye eno namba 3 emu embeera za mirundi ng'esatu. Namba okubanga takaluubirizibwa kusiiba era nga tekumukosa. Ono ali mu mbeera eno kimukakatako okusiiba, takaluubirizibwa mulwadde oliri for example omutwe gumuluma wajasti wadde munafunafu, ono aba asobola okubeera nga akola ki? Aba asobola okubeera nga kimukakatako kubanga asiiba, kubanga obulwadde bwe si bw'amaanyi mutwe just oba yeekoloboddeko wantu katono oyo abeere nga asiiba. Okubanga akaluubirizibwa okusiiba naye nga tekumukosa bw'aba asiibye. Akaluubirizibwa okusiiba, okubanga akaluubirizibwa okusiiba naye nga takosebwa bw'aba asiibye. Ali mu mbeera eno asiibulukuka, talina kusiiba kubanga aba afulumye, Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza kasita aba nga akosebwa. Bamala nga akosebwa abeere nga akosebwa. Okubanga okusiiba kumukosa, ono kyatteeka obutasiiba. Bamala nga okusiiba kukosa omuntu ono, talina kubeera nga asiiba abooluganda, talina kubeera nga asiiba. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza nagamba wala taqtulu anfusakum inna Allaha kaana bikum rahima. Temuttanga emyoyo gyammwe ne muteeka mu kuzikirira nga nammwe mulaba mukosebwa ate ne mukola ki? Ne mugaana okubeera nga mwetangira ekintu ekyo. Embeera eyo. Number 4, omukyala ali mu mbeera za buli mwezi. Noyo aba amaze okuzaala, kuba tumanyi abakyala bano bombiriri balina emisaayi gye bavaamu, abo nabo tebakkirizwa okubeera nga basiiba bamala nga bali mu mbeera ezo. Batyo ekisiibo bwe kiggwa bakola ki? Ate balina okuba nga baliwa. Alaysa idha hadat lam tusal wa lam tasum. Hadithi zajja Nabi Muhammad sallama nga ziva ku basahabiyati abakyala ziraga nti bano tebasiiba abakyala bombiriri abavaamu emisaayi gino abooluganda. Ne mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha eri mu Sahih al-Bukhari, Aisha agamba kunna nahiidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'i sawm wa la nu'maru biqada'i salah. Aisha ategeeza nti ku mulembe gwa Nabi Muhammad twalinga tugenda mu nsonga zaffe abakyala naye nga fanu'maru biqada'i sawm, nga tulagibwa omwezi gwa Ramadani ennaku ze twalyamu tubeere nga tuziriwa tuzisasula nga ekisibo kiweddeko. Wala nu'mar biqada'i salah, naye ate swala zote tetwalagibwa kubanga tuziriwa era nga tuzisasula. Enkya tujja kubeera nga tukoona ku mukyala ow'olubuto n'ayonsa, tubeere nga tubattaanya mu mbeera ey'obugazi, balina kuba mu mbeera atya? Mu kusiiba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.